Yes, mukasi akatolekede kyatulese akawungezi k'olwaliro nga bagamba RLJE Films bakutuusa ku sinema gye twolekede tugenda kulekera kasema kagenda kubeera ka thriller nga bagamba Dakwe Productions abo begasoma akawungezi k'olwaliro kuno kunakwanjwa nagamba isola bayo boy Vijay Junior nga bulijjo ne bajja bagamba Kodiak aba Kodiak Pictures tebabuze ku mukoro mbagambye twolekera kasufu wabula ngenda kusaawo nawo otudde ufunewe wenyweza kubanga je kagenda okugwera muganda wange nga bagamba ekizibiti mpozi ko gaseko na Different Studios bakutuusa ku sinema gye twolekede njagala wekanye ne bajja bagamba Automatic tebabuze ku mukola akawungezi k'olwaliro kuno natuli kwanjula mukasi aka mukutandika yakatandise bwati olwaliro nagambye obo inawo otudefuna wenyweza kubanga je binagwera aya basi wekanye basoka ne bakulengeza omusana era bweso ne bakulaga nti obudde bwali bukedde mu kaseera kano kennyini eruda bakulengeza amaka amanene kamala mansioni nambirira eri bali waliwo yali ataddeko ka TV kuliko omukyala ayigiriza engeri gye bafumba erola ali wano ali mu kwekanya kiboogera wali kyakola kiboogera kyakwasaganya mpola mpola yasooka n'asirikirira kakino nga bakugyeyo masekali g'ekiyungu bakulete bali mu kisenge kabaka yakwatiko bwe n'ava ku buliri budde bwakedde dda kwe kujja asobola okugezaako okuwenjula kateni yaseka mpola mpola nagambye tuli kwanjula kwako bwe yamala okuseka kwe kulingiza alaba ekiri ebweru makama neno kamala ebweru waliwo omuvubuka myaka mito nga bomanyi either bwaba takedde kudduka mu misinde ebiseera ebisinga bakeera kajjuza kwata buzito kola bunyama tandika koona kati mu kaseera ke kamu ne mu lujja mulimu omwana ow'obuwala baabaana b'obuwala bw'aba tadduse era nga takozeemu yoga awo simanyi biki yakeera kuyota kasana kakino ng'amaliriza okunywa segereeti n'okuyota akasana yajja mpola mpola n'atuuka pembeni yajjako obuwaani muwala muto myaka mito kamala kyava assaako kasimayiro naye kasimayiro ke yassaako nga kakutega butezi mayinza okusimayiringa ate feesi n'ekyuka kati oyinza okwebuuza lwaki feesi ekyuse mu kaseera ako kennyini feesi bwe yakyuka bakayise Monster Party ke twolekedde tugenda kuba tukinyonyoka akawungezi k'olwaliro wabula nabagambye bw'oba olinawo otudde ngenda kusaba wenyweze kubanga gye biggwera aya basi kakayino nga tuze pembeni basooka ne bakuleeta ku kyalo ebyalo bino ebyaffe abayinamu ku ttooke waggulu eyo emuyenga waliwo ajjasoota kalundaganya gyasembera mpola mpola laba kyava asala omulundi gumu yatuuka erudda maaso g'amaka agamu genda okulengera bano bamusooseewo dda kakeno yatuuka ebbali n'aseekana bano olwedde bo baadde bazze dda ne basooka bajjayo ebikosebwa bano boola abaseewo bazigu babusumuluzo naye nga bo babba misana tebabba kiro bantu bakola misana era nga bana bamaka agamu baba olwedde bamaze eddo gasitookinga okumala ebbanga eriwererako ddala vuka babiri mpozi ng'ogasseko n'omuwala kati omuwala ebiseera ebisinga yasigala ku watch out bana babiri bo ne balumba amaka gye gali bajja balina ebikosebwa ebya buli kala nkugambye bo bategula misana sikiro ne bakozesa ati wa buli kala yangu agwe bulaza yangu akadde tulina katono tetwagala kirwamu nnyo kati kuliko ono seba amanye ebintu bya electronics yasooka najjayo ka device akamu nga bomanye ennyumba z'abagagga zibeeramu alamu kati yasooka n'abaza frequency ya alamu n'akwateko n'atapinga mu netiwaaka yaayo maliriza okutapinga mu netiwaaka n'agikutulako kati alamu bwevaako n'agamba oli alamu evuddeko
oli abalina simula kufuru About trying to save the rainforest? anti munaye maama mbadde nsaba nkweka broncha kutaasa bibira oli ali wali musimanya agaba bronchas akutaasa bibira rainforest Of rainforest. anti kiba kirungi okupreservinga rainforest kakati ng'amaliza okufuga okugira kufuru kati oli atandika beti kano buli kimu kyonna ekisinga kibeera mu nnyumba kati balina okyusa kufuru eri bamaze ogimenya balina oteekawo endala ono aba atambulatambula alina files yagwamu eno emabega genda okuza amaaso yagwa ku certificate emu mulimu n'engeri ya chef kakensa mukikwagana ne chef ono kakensa mufuukuulu kenna kyaba ali etudda ku kkubo kuza amaaso waliwo ekyamwewunyisa n'agamba notagalyezze yajja asooka afuna engeri gy'abalabula nyiga akade bano bagenda okuwulira akade bamanya kirabika byonoonese olaba oyo akutte kuba okunyiga akade kibasegeeza byonoonese kubanga yasooka obalabula obuzibu nga bunajja kyalengedde alengedde bannyini maka abaayi bemwe ba Clamptons bannange anti ndi musaffe okubanga mbasisikanye wano eno ekibadde kindeese mali njagala mumpeyo eddakiika twogere ku ngeri y'opreservingamu rainforest ebibira twagala taasa bibira naye ate kuno nga tekuliko basolicitors kituufu anti ekikulu kya byonna nga bwomanyi onagera okulaba kasamanyo kyava akwata erudda n'abalayo akasente n'amugamba bakisi 2 zinaakola bikosi era ziba zikola kikono sefu tanaba kugiggula kakana ataddemu kodi agiggudde najjamu mutitibi gw'ensimbi lindako wandiyagadde osayininga ku newsletter zange ono amaze okufuna omudidi gw'ensimbi alina kuyita mu manjo genda naawe tonkooya yassaamu ekisumuluzo yanguwa ggwe yassaamu ekisumuluzo olinaggalawo ne bakwateko bajje batawanyike bagende njagala olabe ono kasaya awulira nga alamutekaabye n'amanya kiwedde banyaguluzi 234 pesos. Zino ziri 2 ne pesos ezigwamu. Yamugamba wakasevingawo nga mmeka ko nakasevingawo nga 6. Yagala kubaako kye yeekolera. Njagala nfune sente zinasobola okunzija wano ne kitange. Tugenda tufuna obulamu gye tusinza obutambuliza. Nkimanyi nti gwe olina byogenda okukola enkya kono butereevu. Waliwo kadina pate kengendo osavinga kaleke nabagambyeko bannange. Brady Kasi uli ayitibwa Kaspa ono ayitibwa Dodge nakyala ayitibwa Iris. Kakaina oli Dodge agamba nti nakyala gyakola ebiseera ebisinga gyakwateko ogenda osavinga abasajja bagagga bazibu balina ssebo ne seefu mu master bedroom. Yali agamba nti oba osanga tubamenyeko nedda abantu balungi bannange bo temubalumba mbaleke tebalina tagali. Kakati Dodge ne Iris balina omuhabati masekati gaabwe. Kaspa kyali waabwe. Aya byonna byonna bwetyo byatambula akawungezi k'olwaliro era buli kimu kyonna kyali successful yakwate kubona akomawo eka. Wabula ekyamala enfiri ku mutwe ng'akomyewo eka yasiikane waka buli kimu kyonna bakisudde waakyo. Yeye kiro kyamwewuunyisa buli kimu kyonna bakisudde waakyo. Kyava asooka ayita kitaawe taata genda okulaba nga taata taliimu yamanya bumanya yafunyawo kalundaaganya n'akasoota agenda asooka anoonye kitaawe gy'ali. Waliwo akafo kayitibwa Albi ndaganya yakasuula ettale najja munda club. Kwate kubona ayingira munda mpola mpola. Why? Kanyama yamulengera amugamba why? Gwe sebo soko lindeko bifunga tunabagenda mu VIP center. Kiki? Yeah. I'm looking for Emery. Yagamba nonya Emery. He's occupied. Ali occupied alina byakwasaganya. Okay. He's here with my dad. Nkimanyi ali wano ne kitange. Yasimbadde njagala kusaba ngene musika nali ne kitange. Njagala kugenda ne kitange. Kitange yandeese. Gamba kale jja tugende. Tugenda okudda mu ndeeno. Aya. Waliwo gwe basse ebikonde. Oli bw'alaba ne kakina akuka.
Ebikonde biri munda eno muganda wange. Bikaburuka abashirwa kuno. Unagenda okulengera nga kitaawe ssebo gwe baliko. Mwishawo n'amusuula ebbali. Jangu gwe soko tuule wano. Tuula wano. Byamusobera lwaki kitaawe bamugunda bwe bati. Gwe mutabani. Ensonga eriwo eri bweti. Emery. So your dad has a gambling problem. Kati kitaawe alina obuzibu bwa zaara bannange. How much? Abangi bwa meka. Rodi n'ashituka. Jangu. It's a lot. Yagamba sente nyingi ezimbanjibwa. Sente nyingi. I'll get the money. Sente ngenda zifuna bannange. Just give me a few hours. Yasimpaamu essaawa ntono. Hey. Linda kutomujja kagalu. No. Nedda. What? Tomujjaako kagalu. Just what? Kiki ogenda kola ki? Hey, just don't. Bambi tokikola. Bwemba sikikoze kiki? Kyenjagala okumanya bwemba sikikoze kiki? Era lwaki sikikola? Lwaki? I can get it, okay? Yagamba asobola okuteekateeka n'enfuna sente ezo ezimbanjibwa. You just keep him here? Jasi gwe kyoba okola mukuumire wano. Money. Nze ngende noonye sente. Nkusaabusaabi bambi. Man, you kill me, don't get your money. Bw'oba tofunye sente zo, alisi ojja kola kyonna naye ate bw'omutta togenda funa ado olwataano. I can get it. Nsobola ofuna sente z'obanja. Nkusaabusaabi. Sunday, $10,000. Yagamba kati mutwalo. Gwe Fuck with me. Gwe singa ofakinga nange. I'm gonna burn Nkuwulira. your dad alive. Mazima kati kitaawo ngenda mwokyanga mulamu. Gwe singa tutataano mutwalo gwange. Kitaawo ngenda mwokyanga mulamu tandika. Consider this. Naye kino kitwale nga No. advance payment. Katonda wa natsoka mujjako akagalo. Amugambye she considering nga advance payment. Kariyaja nasooka asikana ilisi mugaseko ne doji. Call the police. Yita abasirikali. Kill my dad if he thinks I need Oyo ajja kutta kitange singa amanya nti waliwo kyembala. me without a question. Ate nanga njigge anzite nga teyeebuzisa ku muntu yenna. Kati ogenda kola otya bulaza. So what are you gonna do? Doji yambuuza ogenda kola otya kubanga mutwalo muganda wange. No, you said you gotta work tomorrow, right? Ate Iris wagambye ogenda kola enkya mbali abagagga. Yes, wamanzi ntandise okulaba gy'olaga. Doji olede yayagala dde ogendayo babbe. You guys, that place is insane. Bana ekiri ekifo ky'abalalu bannange. To plan that out. You've been there. Ate ekifo kinene okamala. Ebiseera ebisinga kitwetaagisa sabbiiti nga 2 okupulaningira ekifo kati ng'ekyo. Bad happens. Namugamba ekikulu kyabona gwe wali obaddeyo. You'll be fine. Tiwali kyatabu kigenda kutuukawo singa bakwata ffe tujja kwewaayo ojja kubeera oke. I'd never ask you to do this if I wasn't serious. Amazima gali tayiri sandi kusabye kola kino singa tekibadde siriasi. Dad, wabula amazima gali nyina otaasya kitange. if we don't do this, we're all in big fucking trouble. Singa tetukikola amazima ga Katonda kitange agenda kubeera mu ttabbu y'amaanyi. Guys, Nange sigenda kubeera oke. please. Bana mbasaba tukikole. Nakyala agendayo ne basaavinga. Alina bakyali be baatera okugendayo nabo. Kati bamugamba tugendeyo. Wabula abadde abagamba nti gali amaka manene. Ebiseera ebisinga okubba amaka ngaago. Kitwetaagisa ogasitookinga lishi okumala wiiki singa 2 okumanya situte yaabwe. Abagagga nga bo bamanyi naddala kati aba babeereyo waggulu. Kati yalina kyakola. Kubanga mugambye nyamba. Kino kyekuusa ku nsonga ya kitange. Singa abasajja sibawa sente kitange agenda kubeera mufu. Gali yakwate kubonejja. Yabaleeta. Ebiseera bisinga bategekategekayo engeri y'obukolo. Kane banoonya abasobola okugezaako savinga abagenyi. Nakyala ali ku ttiimu eyo eyaba abasavinga abagenyi si gwe gusoose ng'ajjayo. Hello? Mrs. Dawson, is the service for tonight? Anti mukyali Dawson fe abasavisi ekyo ky'olwaliro. Then Jeff came down with the 24-hour thing. Yasooka n'abagamba mu essimu eba Jeff. Really rough day. Anti Jeff yafunyemu obuzibu tagenda sobola kujja. Hey, Miss Dawson. Naye tuuze ne Iris. Okay. Ndowooza mumanyi emmotoka gye muteekeddwa gissa. Aya. Maka manene. Nagambye njagala weekaanye. Laba amaka gye gali. Ekkuba erikujja ku geeti lyokka okutuusa mu lujja. Maali Kudusi.
wetula nagamba kweri. Do I know for a fact they have security cameras in? Ekizibu ekiro balina security camera mu kifo. I don't know where it's controlled. Simanyi control room wati eri goge mazima sigenda balimu. Don't draw attention to ourselves. Kyetuba tukola buli kimu kyatu tukikole mu ngeri nyangu. Kasati bagezaako tulaba. Singa tufuna kitufuna tutandikirewo tetulwawo. Kiriya papa nga bakonkona ku mulyango. Balinayo omukolo kadina. Waliwo abagenyi abagenda okujja mu maka gano. Kalinga bwe gambye baba beetaaga abasavinga. Nakyala ebise ebisinga abadde ajjangayo. Ne banne batera okukola nabo. Wabula olwayo bano bazze nabo. Bano bazze ku mission yakubba mu maka muno. Laba ennyumba bwefaanana. Ennyumba manga. Ekulagirawo nti nnyiniyo alinamu ku ttooke. So late and we need to get so Bana ye muli kikeereza ate tuteekeddwa okukola buli kimu kyonna mu Nambiro. Nakyala agenda okuzza amaaso lwawe bwe bambadde. this one wearing. Biki by'oyambadde? Oh, I'm sorry, Miss Dawson. Anti onoosonyiwa mukyala Dawson. Ate laba ono Black slacks. nabagambye mwambale black slacks saabagambye kwambala jeeni. And you might Ate gwe go into the bathroom and you're gonna. gw'ogenda kwatikuba ogende mu kinaabiro osooke weekoleko enviiri ozitereeze. You? Gwe Elliot! Namutabani waayitibwa Elliot. Can I help? Can Nyambe. take these two upstairs and have. Ngenda kusaba osooka otwale bano waggulu eyo obakwase Elliot. Oluuka nakyala akajja kabala gafu kamala. Kasipati agenda okuzza amaaso. Nga kanyiridde ne kaddale mukati. Okay, mother. Kale maama. Wait, I need your phone. Wait, why? Ngenda kwetaaga essimu zammwe lwaki? See, you'll be busy attending to the guests. Anti essimu temwetaaga kubeera nazo mugenda kubeera bisi nga mwateninga eri abagenyi ko tugenda zijjako. Now. Mwagala mbasasula oba nedda. Amasimu gasigala nange. Amasimu ne bagamuwa. Go. Kakati mugende mubabafunire engoye mwanguwe. Alisabika bali so strict. Yanguwa. Ura bali strict ku nnyambala. N'essimu bazibajjeeko. Uli abadde agamba tumaze oziswitchinga off. Namugamba mugenda kubeera busy nga mwatendiga eri bagenyi. Ate muzeetaaza ki? So, what's your guys' names? Kati amannya gammwe. Casper. Nze bamuta Kaspa. Dodge. Oli bamuyita Dodge. You guys sound like a Saturday morning cartoon. Yakwate kubo n'asembera nabo. You need your pants. Gwe Elliot sebo twetaaga ku mpale ezo. You might want to avert your eyes. Enda basa amusooke mu bika amaaso gammwe n'omumanyi mupangulukufu. Bajja. Ayina nno byalaba ku TV. Really? Sinema eri so violent yamubuuza ddala mu butuufu. Just like Butler. Oteekeddwa okulaba sinema efaanana bw'etyo. Yeah? Yeah. Bro? Aya. Leese bano amugambye maama yagambye bano beetaaga bafune ku ngoye. By the way, I'll see you back down in the dungeon. Kabagamba tujja kusisikana wansi ku dungeon. Gwe ssebo. Gwe ssebo. Hello. Gwe ngamba gwe. Kanakyala akakututa ebirowoozo. Ate tulabanga ku bantu ku muwala mubalagavu ng'ono kyokka ate nga bagenda babba. Bottom drawer. Tubadde tusaba ku mpale kono mukebere mu drawer ya wansi. Bajja bakebere. Unagera okuzza amaaso nga eno saizi ye. No saizi yange yennyini. Hey, that sweet hole coming tonight? Kali musooke mumbulire kamusege kazze. Musege? You know, Okamanyi? your little blonde. Kana akayina enviiri za burondi, story ki? Or is it just you two assholes tonight? Excuse me, bro? Gw'oyogera biki kukakana? Kiki obadde kipressure yaki? I was kidding. Just mbadde nsaagambye njogera. There's someone we can change. Kati waliwo olumu tusobola okukyusiza. Right, in the bedroom down the hall. Yabagamba bathroom eri ku ddyo ku kisenge kiri wansi awo nga muyise mu lukuubo awo. Jjo kisiikana n'asooka yeekomba. Kayino twadda mu kiyungu. Kazi watu ali mu kusalaasala nnyaanya. Iris? Iris, Your friends, are they new? banywanyi bo bapya. Yes, bapya. Naye nga tebalina buzibu. They'll be okay, Miss Dawson. Simanyi olyoke mukyala Dawson. Yeah. Kyose mubuuza bakyali bo bapya nti ye. Miss Dawson? Mukyala Dawson. Kiri nti Tonight needs to be perfect. yagamba njagala just ensonga zino buli kimu kyonna kibeere perfect. Ekyo ky'olwaleero njagala buli kimu kibeere perfect.
kale ali mukaaba ali mukutintima zibale zirebusa nyinimu yajja ye mwami w'omaka soka awunyiriza simbere wali nakyala nafuna ku bibasara n'ameketako namala nasooka awunyiriza ku ono gwe ng'obunya bulala maliriza n'akwata ekubo n'atambula najja wali omukyala nakyalinga ali mu maziga tabitegeera yasooka neyebuuza ki ekigenda mu maaso wano mutuukako n'amukiisinga erudda Patrick, dear. Patrick, Have you seen Mickey? Unabireko ku Mickey? I put him in the basement. Mickey yena mutade mu basement akweralikiriza. Mugami yamutade mu basement amweralikiriza. Mickey ali mu basement. Ate Mickey yani? Mickey's our dog. Ati Mickey maguja. Niyo kusiya kubanga nakyali amaziwana baletabanga ku maguja eyo. Ngamala okusaako bulungi nnyo yasaako n'amala okwambala agenda osikayo ka drowa kyamala enviri ku mutwe nga mu drowa mulimu serubwatula mu drowa se omubaddemu serubwatula yazaawo buza kakeno bamugambye mu nyumba eno mu master bedroom mulimu chef nakyala yali abanyumizaako n'abategeeza mulimu chef kakaino yajja genda okuzza amaaso okulengera alina engeri gyatesinga okulaba oba ddala mutuufu sefu weeri bamanyi ozikweka emabega w'ebifaananyi mala okwekebejja sefu agiguddeko zibadde ziri busa egaali zajja kitegeeza oba osanga bano be bagenyi yakwate kubo n'avaayo amaze okusteekinga n'amala okulaba kakasiza nti emaali weeri kati abaagenda n'awulira ate ebikaaba mbiwulidde mabega wa bisenge sole ki wulidde ebikaaba okay nakwate kubo nakunumba n'agenda kakati kaseera katuusaako okusavinga yajja gwe ssebo ki ekikulwisizaayo wokimanyi ali bagambye ffe tuzze kukyala abadde mukuliko nisesi nasooka afuna ne ku byokulya kagenda abagenyi bajje wabula nga bomanyi abagagga enkyaza yaabwe si yakuyita kyalo kyonna bakyazayo abantu 6-7 bwe batyo bano bakwate kubo ne bajja sokompa obutaana nti bwobwo kabaka n'abukoonamu bajja kuliko ne muzeeyi niga one kabaka yavaayo ng'akuta engeri y'entongo jangu nakanakyala ke yakwata ku mukono basobole okwolekera munda bwe batyo batuuka munda si bangi nga bwolaba ninga kirabika ate bwe bagenyi badde basuubira ninga mukyala Dawson yagambye ayagala akaseera kano kabeere maasivu kaseera kagenda kubeera kanjawulo tayagala wabeerewo tagali yonna ayagala buli kimu kyonna kitambule mu ngeri ensuffu ennyo kamala Patrick
mala ogamba ki kati baseekwata biri awo basooka ne bawayawayamu awo ne batuka ekisira ne basumulula abaayi njagala kwogeramuko nammwe. Good evening, everyone. Akawungezi akasuufu banaye buli omu. You all for coming. Ngenda sooka mbeebaza okubanga muzze. Wow, the third annual. Era ng'agamba nti guno omwaka gwa kusatu buli mwaka babeera ne kapati bwe kati. But before we sag into the next, before nga tetunabagenda mu session eddako, a little anecdote I thought you all would appreciate. Era ng'agamba nti waliwo ekintu kye yasikanye kyasuubira nti bw'anaaba kibagambye To the camp bajja kukisiima. do. Ono ayitibwa Jodlayo Kefu. And on the Abalaba ka prison break nakyala. man, he was sleeping in the bushes. Agamba nti alina omwami gwe yasikanye yabadde yeebase mu bisiko. The sun had barely risen Omusana gwabadde tegunaba kuvaayo. around. He wasn't even awake. Era yabadde tatula na kutunula. This is a man who's probably suffering. Ono ye musajja agoyinza ogamba nti oba osanga Missing him. yabadde mu kubonaabona ng'ab'ekika kye nabo tebamumisinga ku nsi teryamufaako. He was. Era ddala mutuufu bw'atyo bwe yabadde nga ye basyawo mu bisiko. And even though I wanted to, Newankubadde nandyagadde okwagala omutaasa mu ngeri emu oba endala. and that's where the story ends. Kwegamba olugero awo bwe lukoma nange bwe namulabyawo ne mmulekawo. It was a toast. Njagala tunywemu bannange oba anyumiza biki naye ng'anyumiza era nga balina okunywamu ku lwakasitole kanyumiza ne bamuwa n'obugalo. Kakati nakyala yali bali kuta obugirasi bwa wayini agenda okuzza amaaso boyfriend we naali wano. Dooja ajewulira agamba bano bawedde. Gamba ki kagafunike kali lubuto. Kairis. Story ki. Zibadde ziri busa abamu ku bagenyi bajja. Why? Those up yonder, huh? Mama tugenda kusaba soko tutete ku drink yoyo waggulu eno. Leeta drink waggulu. Leeta. Kusinziira ku ngeri gye boogera n'engeri gye bazanyiikiriza. Yagaana ogendayo ng'atidde. Hey, Why? do you think they're fucking kidding? Elliot yajja n'amugamba olowooza abadde basaaga. Hey, Obadde olowooza tusaaga. Abayi mukakane bwe mba mwagala drink ngenda muleeta. Muwulira. Fuck those guys. Mabafeeko abagwagwa. Leka ntwaleyo drink kwata wano. Leka mbatwalire. N'akwate kubo n'akunomba abatwalire drink. Yajja. Zibadde ziri busa munywanyi najja. Story kikati. 2% electronic. Ono yamugamba safe 100% electronic. Times the house. Singa tugikwatako ne tugiteekamu kodi ze mirundi esatu nga kodi nkyamu eba egenda teekako aramu y'ennyumba. Engeri gye tusobola ogezaako gitiga nga amasannyalaze gavuddeko okimanyi ndowooza nti butereevu. Yamaze dde okola saaki seefu agirabye wabula agambye seefu eri electronic singa bagiteekamu kodi emirundi esatu nga kodi nkyamu erabika eri connected ku aramu y'ennyumba eba egenda kuwuganya ennyumba kati balina kuyiya amasannyalaze gavueko alyoka agitetenkanye. Ono yaleeta ka drink ke baade basaba wabula ekiri eno mulumu muganda wange nga bw'omanyi abaana b'ababiroodi baana baaba balinamu ku ttooke bojjasi babeerawo kwononeka kyekyokka kubanga ekyokunoonya ensimbi si be babaako daba nno bano bali kayaga. Rodi yajja kutte giraasi anti we bali kujja gye tugenda osusumulirira pate mbadde neese drinks zammwe. So you and Blondie, Kati sikite yagwe ne Blondie like, muli tuli ki kyembuuza huh? kyogamba to That pussy up real good, man. Fuck. If I had a girl like that, I'd split her in half. yagamba singa nze nyina omukyala ng'oyo nandibadde mwawulamu ebitundu ebi alisi ne mugabirako ne bakyali bange. Yo, come on, man. Brady, You wanna bump? sorry kitoyagala kunywa ku kayaga. Leka naawe tukuwe kayaga. Okay, come on. Balalu Rodi munyiivu nno naye talina kyakkola nakubeera mukakamu kubanga singa akola ensobi baba bagenda bafulumya ennyumba. I'm good. Toyagala kayaga ko nedda nze ndi good. Twagala tukweka cocaine. Well, I'm sorry for my friends. Ati onosonyiwa ku bakyapiri bange. Really? Wouldn't hurt a fly. See? Olaba
But you got yourself a good-looking girl. Nigo kyomanya nti muwalawo girlfriend wo mulungi Good care of her if I were you. era kalabika bulungi singa mbadde gwe nandibadde nkafaako sandi kalesera mbifunga bino nibasooka batikka amannyo nekakwata kaako kyenyinza okakola bulaza yabulira obusungu nakwateko batambule abeesonyiwe yewala kubaako kyakola kyabulabe kiyinza bagobya mu nnyumba naye yandiyagadde abasekule kikula abavumevume ku mbaavu kimanyi tebalina amakulu yavaayo n'obusungu lengera kakaino yajja aba agenda bwati yuda waliwo olumu etaali nzigale giraba magamaga nga teri alaba nakateko agenda alabe ki ekiri mu luumu eno bada ayitaayita n'agisikana nga sinzigali yatuukawo n'asooka asindika oluggi mpolampola ngeri yakasirise mwetusindika n'alingizaayo kaalabe twetaaga kujjako masannyalaze Okay, wait here in case they need something. Okay. jasi bwe naba balina kye beetaaga Be careful. beera mwegendeesa bebi totya bino byetubadde nga mwatulooza gwe gusoose kino nakyo kigenda kuggwa jasi gwe beera kuworani Special night. ekyo kyolwaliro kyanjawulo otoli ayogera For us. kyanjawulo naddala ku saidi yaffe I look around this table. agamba nti bwentula ku meeza eno Becca. Becca, Sweet Rebecca. sweet Rebecca. Look how far you've come. Laba wajja ofudde okutuuka wano eno. Jeremy and Cameron. Jeremy ng'ogasseko ne Cameron Tuko ne phrase. bafuuka ba Luganda. Oliver. Oliver, For the first time you sat across from me. jjukira omulundi ogwasookera ddala otuula okumpi nange. The tears. Nakulabanga wenna amajiga. You're going to die of dehydration. Bw'akaaba amajiga ne gakuvaamu nga ndabanga gwagenda ofa ng'okaze. Beaming. Naye kati kinewusa okuba nga olina confidence bweti. Hosts. You've Mpozi ng'ogasseko n'abatukyaziza olwaleero. all graduated. Ba Dawsons, But beyond Patrick, privilege, there's ng'ogasseko n'abato ne Nakyala. work beyond what I can teach. Learning. Agamba nti essaawa zino okusinziira ku ngeri gye batambuzaamu obulamu nga family balina ebintu bye bayize ebisukkuluma ku ekyo kye yandibadde abayigiriza. Mbira ze balina ndala nnyo kati. Yasaba Patrick abeeko kyayogera. Patrick n'assuka. My name is Patrick Dawson, Yabagamba erinnya lyange mpitibwa Patrick Dawson and I'm an addict. era nga ndi addict. Anti gye baleko Patrick. It's been 4 years and 3 weeks since the last time I... Agamba nti kitutte emyaka 4 ne ssabbiiti 3 okuva omulundi gwe yasembayo ku yawulira nga ayagala kyogera naye kale soba akikkiriza nti ebbanga lyetoolodde. Anyway, Naye I've learned to redirect my energy into... nze njiza engeri y'okukyusyamu obusungu bwange ne mbako gye mbusse ewalala into work, nguteeka mu kkola exercise, sex. sex. For me, it's really about my family. Agamba nti ekisingira ddala okubeera ekikulu ye family. Akwata ekubo n'atuula. Aba agenda n'amukwata ne yeekyanga. Beki yeekyanje Rebecca. Kakino kano kalika nga bw'onogamba nti kiringa kibiina. Kibiina ky'abadikiti. Wabula abaaki njagala olabe. Uno abali mu kiyungu Kanakyala kajja kabeka. Gamba ki? Can I get you something? Mbeeko kye nkufunira olina kye weetaaga kyonna. Okay. Mugamba kimu nedda. Koye kaali. Kaze mu kiyungu.
kabuzi olina kyobadde weetaga ne kamugamba nedda kuba munaye ekyabaleese kubasaavinga bwe kagamba nedda n'akeesonyiwa. Speeches speeches of mourning okungubaga and reflection. kwegamba n'okubaako engeri gye nfulumyamu ekifaananyi ekirala n'ayogera Table and I'm in awe. agamba nga bali ku mmeeza eno ffenna I can't find the words to express how I feel. yagamba ekizibu tasobola kufuna bigambo gezaako kunnyonnyola bw'awulira kati yasazeewo akikolebwa ati okakasa So please, kwegamba yabiyisizza mu luyimba kati agenda okukwata gito gisuna ngakyebikoli omusiru yamenyeko akaguwa mbwaggwe did you break my fucking simanyi wamenye gita yange break my fucking gwamenye gita yange mbwaggwe shit? What's so fucking funny, huh? olowooza kiri fani Look at me. Look at me. ntunulira gasyambwa zakukya ntunulira olowooza kiri fani naali mukufa nsyeko You do not want to fuck with me. sikiwa nti wandyagadde ofakinga nange Fuck with me. saagala ofakinge nange kubanga tontegeera oli nasituka ye naavaawo eriyoti asua mwana oyo gayi kakana saagala oyolese nnyo obusungu kakana njagala olabe musaasu abadde ayagala bayimbiramu kali kagenze menya lukoba lwa gita Sorry, just kati yaserawo abyesomye n'agamba naye munansonyi okuba nga mbadde ndeesa embeera bwetyo wabula n'asikayo akatebe hagira okuzza amaaso kano nga kasirika amannyo era kakyaseka laughing about. kati kiki ekikusesa bano baatuuke bali nga bamaze okufuna control room neyagamba n'obuzibu buzze ate obwaki On some kind of automated loop. okimanyi nti amasannyalaze galinga agali ku automated loop I do it for 2-minute intervals before it restarts itself. kakibakitegeeza nti bwenkwatikubo neŋŋendayo In here and keep resetting. amasannyalaze bwe tugajjako wano bwe tugasalako wano buli luvannyuma lwa ddakiika gaba gagenda kudda buli luvannyuma lwa ddakiika gaba gagenda kuddako kati kiba kitegeeza omuntu omu ateekeddwa osigala wano ng'akola reset ng'agajjako bwe gaddako bw'agajjako bwe gaddako bw'agajjako bwe gaddako kati amugambye gwesigala wano okinkolere yabeera eri bwe gavaako ng'ateekamu koodi alina okosa obwangu bwa ddakiika 2 baabo yakwate kubona gyasobole okwolekera master bedroom bali eri wabula njagala weekanyi nasooka ajjako kati babaze ruumu emu gye bajjako amasannyalaze bwe bagazzaako master bedroom nakwate kubona ajja erudda ngeri ebintu gye biri ebya tekinologi buli kimu kyonna kiri controlled ku kompyuta waliwo software abivuga kati bo batagetinze ruumu emu naye agambye galinga agali ku loop so buli luvannyuma lwa ddakiika bwe gaddako ng'ojjako bwe gaddako ng'ojjako oli kyansi bwe gaba gavuddeko ng'ateekamu koodi paka lwanaafuna koodi entuufu lengera kerekere okuzza amaaso kubali abadde batudde wali nga waliwo atali katebe What were you doing? akwata abaamunoonya nga loodi ali wano tulyoke I was just looking for the bath. anti mbadde noonya kinaabiro munaaye n'endyoka ngu eno Yeah, I just chose the wrong door. It's the next one, right? yasintomedde butomezi luggi lukyamu Come on. jangu anti obadde onoonya kinaabiro jangu I said, come on, it's right down here, man. jangu mbadde nkugamba ekinaabiro kiri wano toyagala kojoba jangu teyalina kyakkola kati onagera okulaba nga tegakomyewo nakwateko bassemu koodi musaba ayingire munda abaggalawo n'ateeka ekigere ku luggi What's your girl's name again? amubuuza akali kagafundika erinnya lyako mpozi keekaani iris tiyamuganya kuggalawo oluggi lwa kinaabiro n'akwateko n'ayingira munda namale naggalirawo munda nga balimu babiri weekaanyi I bet you break that dick off in her ass, huh? ndowooza zubuleyo wuli oyagala gimenya ng'oli The fuck is your problem? buzibu ki bw'olina gwe naawe kuvulutulagidde wano tuli bubi Is Roxanne Dawson. anti banaye nze mumanyi I'm an addict. bamuta Rox Dawson ndi addict Man, man I didn't mean to say that. I was just kidding. n'onsonyiwa sitegeezezza kwogera byenjogedde mbadde nsyaga
Okay, so you're gonna go or you're gonna watch? Ndowooza ogenda kufuluma oba ogenda kundaba nga nkojoba. Watch. Of course ngenda kulaba nga okojoba. Oyagala ngende? That boy. It's been a long and arduous battle for me. Ono agamba nti kabadde kasira kawanvu era lubadde lutalo ku saidi ye. No, you cannot see my hand. Togenda kulaba mukono gwange okwagaza ki? Leeta ndaba omukono gwo ndeka. I said, please, my hand. Leka ndaba omukono gwo. Leka omukono gwange ogubeeredde ki? Yakwata ekkubo n'agumutemako. With monsters. Katonda watu. Side and out. Yasooka n'amusukuma ebbali. Amugambye leka ndaba omukono gwo n'agutemako. Nakyala ali n'ayogera. Musajja watu yalina athima. The way it snaps everything. Yagamba nti munayo ebiseera ebisinga abeerawo n'abimisinga. Engeri gy'osinappinga n'owuliranga. Mukakanako. It makes you see the world. Ebiseera bisinga kikuleetera okulaba ensi. Ono musaatu bamuli bubi. Tiny specks of dust. Agamba nti ensobo ogirabanga bonolaba obunankani obunyinkuli. A functioning member of society. Era agamba kisufu okubanga ali ne ba memba. We're not in prison. Esaawa zo tetuli mu kkomera. Ate sigamba nti oba balina gye batusibidde. Kirwadi ssebo kyamukakana ne kimutema. And when I see my children's... Era esaawa zino bwe ndaba abaana bange. That's what gets me through the truly... Ekyo ebiseera ebisinga kyekinvuga. Nekinteeka mu kaseera ak'essanyu. Ono naaba ateekamu. Kuma amasannyalaze gaze ateekamu. Ennyumba n'esooka yeesiiringa. Katonda watu. Ennyumba yeesiirinze. Ono yagamba notufudde. Patrick, mulinde wano abasigadde temuvaawo. Everybody stay here, we'll be... Bana tugenda basa buli omu asigale wano tugenda kujja. Ennyumba yeesiirinze. Kano kannakyala kabikka ku takambe. Njagala wekanyi. Jula batugambye ba addict. Tetunaba kumanya ba addict baaki. Nakyala mu speech yagamba musanyufu okubanga bali wano essaawa zino nga tebalina masekati gakkomera era nga basobola okubeera ne bantu mu lwatu. Loli yakwati kuba najja mu control room. Ono kyakoze enniga. Atemyetemye oli. Alinga nvwa za sekukulu. Yasooka n'atuula ebbali n'asirikirira okumala ebbanga. Wamala osiikira n'alyoka assaako kasimayiro. Banange ono yakwata ekkubo n'asituka nakyala. Ono akyali wano yeekaaja. Yasooka n'azzaako emabega alabe buli kimu kyonna nga bwe kibadde. Nakyalengedde. Kakalino yajja. Unajja anoonya bbaawe. Ngenda kusaba linda awo tovaawo. Kiki? Elliot. Elliot ngenda kusaba wandibadde okwate kubavaayo mu kinaabiro. Elliot agenda ova mu kinaabiro nga abunye omusaayi. Maama nyabo. Kiki kyokoze? I had to let it out. Yagamba mbadde njagala kifulumya nga kinsuseeko. Mutuufu kyo. Mbadde nyina okifulumyako ono nkiraba. Unaawulira? Kiki kyokoze mwana gwe? Kiki kyokoze mbwa gwe? Kiki kyokoze bannange? No bye saagala. N'asooka akwata nakyala n'amugamba kakani. Sala pressure darling. Sala pressure. Is everything all right? Buli kimu kyonna kiryoke? Oh no. Munagera okujja yagamba kimu nedda bannange. Kakati. Yajja asooka alingize yalabe. Kakeno balinga abagamba nti kyakoze baali bakimanyi nti asobola okukikola. Ni just babadde tebamusuubira. Gwe ssebo. Kakati yajja waali
Miss Dawson? Mwami Dawson kati atono wajira ayita Mwami Dawson yeebuuza ki ekigenda maaso atono amwenya bwe yakalaba n'alyoka asembera tandika okuba engalo kutta omukono gwa Dogi gwakozesa okuba engalo yenna nno omusanyufu ku kyakoze. Mukazi watu yagenda yasooka alingiza alabe genda okuza amaaso nga batemyetemye Dogi yavaayo misinde yajja n'agamba ono nti basse Dogi ate nakya ne bamukwatira ebbali. Musoke mukakane mubadde mutya mukakane. Patrick ngenda kusaba kakana. Patrick kimala temulumya omuwala oyo. Banayi temumulumya bano baagala mulya bufwi. Bagamba Patrick omwana muveeko. Yakitaagula nakkirira wansi. Naddayo mu kisenge ne yeggalira. Ono baamusukuma saatu bwe yagwa wansi ensingo n'agimenya. Mukazi watu yafunira gapu n'atawanyika. Genda okwata ku luggi nga lunywevu. N'asooka azizika bulungi nnyo omunyolo. Kimanyi bagenda kujja bakoona oluggi. Patrick yakoona oluggi ayagala kuyingira munda. Genda okwata bwati ku mulyango gw'eddinisa. Ng'oluggi lunywevu. Nyumba yamaze dda okulokinga. Kati agenda okuyingira mu kiyungu nga kano ke yaleseeyo keesaze emikono. Keesaze emikono ne kafa. Banange. Mama. Oh, Mama. you're fucking beautiful, aren't you? Oli mbalagavu siwe kiri. Oh, Yasoka n'akisala ettama. fucking face. Osaze fesi yange. Oyagala kunkola kiggwe. N'asooka akikwata mu kisago. Nama n'akisukuma ettale gasiya. Kumbe kira akize. Kuba ecupa ku mutwe. N'afuna gapu wayita. Kyamukwata okugulu n'agwa ettale. Kiba kigenda omufumita n'akisamba. Ndeka nvaako gasiya mbwa za ku kyalo. N'alyoka afuna gapu edduka. Tugende tumufune yalimba. Tugende tumufune. Kakaino bano boolaba badikiti ba butemu. Bali addicted mukutra. Yakwate kubona ayingira munda naggalawo Patrick n'akyali ku luggi. Abadde amaze emyaka 4 ne wiikisi 3 nga tatta. Ono yamugamba kakkano obadde otya. Kali awulira afwa. Abadde yeekuumye. Badikiti ba butemu. Batemu. Okutta kubanyumira. Katonda wange. We're gonna shut this thing down or what? Kati ekyo tugenda kimalirizaawo ba. Tugenda kimalirizaawo ba njagala kutegeera. Kigwa kitya? Lori yasembera wali. Ningo manyo obusungu bwalina. Yamutukako n'asooka amutunuulira. Yamutomeza wansi. Gwe. Is this what you wanted? Yagamba kino si ky'obadde oyagala. This the little bitchy heat? Well then, Obadde oyagala genda maaso nakola kino. little shit. Mugamba kati ngenda kusaba osooka onywe lwerapusi ezo. Mbuba lwerapusi nze nga bw'onoogamba nti nze ndi addict wa mwenge. Akasi akayise emabega mbadde ngezaako okuvaako nendurapusi nga ninjiramu nenywa. Kalire bano badikiti ba butemu. Babadde mbu beekumye okumala ebbanga. Ninga awulira kiri ekitambo kimulinnya. Buli kasiya kimutuulako awulira ayagala kutta. Era kyobula bono yagambye bazaddewe nti mbadde njagala kifulumya nga mpulira ndudde okutta ku muntu n'okulaba ku musaayi gw'omuntu. Ne bano no bwe bali. Cameron ng'ogasseko ne munewe Jeremy. Bajja bayimba akayimba bakayimbira nakyala. You are my sunshine. How much I love you. Please don't take my sunshine away. Balengedde omusaayi bali ne bamanya. Nakyayinza okuba ayingidde munda wano.
Iris. Tukimanyi weggalidde munda eyo. Hey, princess. Waayegwa omumbejja. Is she locking that door? Tugenda kusaba Lisi wandibadde oggulawo oluggi olwo. Olina asooka n'ossa ne kayaga kwegamba ekintu kyo kikwatire ddala bulungi nga bwe bakyagala. Sweetheart bambi tukusaba busabi. Tetulina lunaku lwonna tukusaba wandibadde oggulawo. Linda kukakana. Gulawo oluggi. Mugende munveko. Gulawo oluggi bw'oba oyagala tugende gulawo oluggi. Bw'ogaana okugulawo oluggi tetugenda genda. Gulawo oluggi. Yeah. That's all. Kyekyoka ffe twagala ogulewo oluggi kyekyoka kye tukwagaza. She opened the fucking door. Tagenda kugulawo oluggi omukyalo ono. Yeefudde kiki? Budde bwa kiro. Gwe ssebo Patrick. What was I thinking? Kiki obadde olowooza kono kiki otegeeza kiki embadde ndowooza? That's live, Milo. Yagamba bano abaana tebagenda fuluma nnyumba eno Milo. Tebagenda fuluma nnyumba eno. Gwani yakufudde omukulembeze wa society? Know your place, Patrick. Wandibadde omanya ekifo kyo gwe ssebo Patrick. Yeah. I'm still the head of this family. Gwe kyoba omanya nze akyakulembera family eno. Ate mwe muli bagenyi mu maka gange. Wulira. Patrick. The only reason you're living the good life is wandibadde omanya nti nze ensonga lwaki otambuza obulamu obusuufu maka muno. security prison with cum dripping out of your ass. Okubanga essaawa zino toli maximum security prison nga bali mu kusyaga. Wandibadde osiima nti nze ensonga lwaki oli wano. Fucking chimp. Siagala otandike kwetwala nga muji. Damuline. Milo. Kid in the bedroom. Katugenda kolera kyoli omwana ali mu kinaabiro. You stay here and control your husband. Anti gwe soko osigale wano okontrolinga ebbaawo. Need you to go downstairs and make sure. Ngenda kusabukirire wansi eri. Great. Ukakase nti bali abatumbaavu tebabako kya busiru kye bakola. Wulira. Mugambye genda wansi okakase nti Jeremy ng'ogasseko ne Cameron tebabako kya busiru kye bakola ku mwana oli. Unono yajja n'akambi. Honey. Calm down. Okay. Mugamba soko kakana owulidde. Kakana. Wulira tannabafuna bulungi kye yeetaaga. Kamu kasse ako tekikoze. Yagala wulira ennyonta y'obutemu emuli bubi. Ayagala kutemula ku bantu alabe ne kasaayi. Rodi yajja. Tuke bali n'akonkona. Kyeyakola kyava asooka ajjayo drawer mulimu serubwatula n'agyetika n'agijjayo. Mbadde nkusaba Lisi wandibadde oggulawo. Where's Iris? Iris ali ludawa. Wali mutali mbuzibu ali okay. Nasooka afuna serubwatula n'ajja ku mulyango. You killed Dodge. Mwasse Dodge. We are more sorry about it than you. Ekyatuusewo tuli sole n'okusinga gwe. You see, Olaba. I run a society of recovering murderers and Yagamba njagala society an annual reunion to tusobole okuba n'abatemu abayinza okubeera nga balikavalinga. Kwegamba nga bawona ekirwadde ky'obutemu. Kyekintu kyagezaako okuzimba. Era ng'agamba nti akasiya kabadde ketolodde bano nga tebatta newankubadde baali batemu naye baali tebakyatta. Era ng'alina engeri gy'abadde abakwasaganyizaamu. Kati twagala tugezeeko okwavoidinga okuyiwa omusaayi omulala. Twagala twebalame ekyo kireme kubaawo. Nambuuza kati weetaaga ki okusobolako neetaaga emitwalo 10. Neetaaga emitwalo abadde amubalira mutwalo. Nagamba njagala 10 ejja $. Banono bakyalemedde ku luggi nakyala gyali. Guys. Mwemwe.
Why don't you fuck the fuck off? Lwaki temusooka ne muvaayo? Why don't you fucking make us? Lwaki gwe togirane? Pita wa lubala lugwe. N'asooka amweyingamu. Tosinika manyi we mbagamba muveeyo. Muveeyo. Ne bakwatekuba ne beetolola ne bagenda. Hey. Why? Iris, right? Iris, see Iris. Where's Casper? Yabuuza Casper aliwa. Upstairs. Casper ali waggulu yeggaliddeyo. Bagezaako mumatiza aveeyo. I'm going to try and get us out of here. Ngenda fubanga bwe nsobole okuggyisa wano. Be willing to settle on some kind of agreement, say in the vein of $10,000. Yagamba nti okusiya ku kyembadde gambye ekyokuwa omutwalo. You butcher my friend. Mwatemyetemye basseeyo bange. You want me to settle for 10? Katuyagala nsetolingire ku mutwalo. Nga mutemyetemye seeya wange. Ekyo kivueko. 100,000. Gwe kuŋŋaanya emitwalo 10 egya dola. Yamugamba kale. I'd imagine that'll be fine. It will take some time to get that. Yagamba sigaana ekyo kiyinza okubeera fine wabula kigala tutwaliramu akadde kufuna emitwalo 10 kyengenda okusaba sigala otoseguka. N'akwateko n'avaayo. Yajja. What are you doing? Patrick yamubuuza okola ki gwe ssebo? Leveraging. Ati nkola leverage. Dollars. Are you out of your mind? It's just to get him calm. Just njagala afulume bufulumi akakane. Narcotics, something significant. Tujja kufunayo ekintu. They can begin a junkie's life. Kwegamba ekintu kye tusobola okugezaako basya kuba basobola okutandika junkie's life. They'll be babbling out of their minds. Bajja tuuka ekiseera nga tebakyategeera naawe. Poliisi ebakwate. It's the only way. Babasibe yengeri yokka tetugenda kutta. The only way. Yengeri yokka si yengeri yokka naawe. Yengeri yokka tetugenda sooka ku ngeri eyo gwe kyoba omanya. Tetugenda sooka ku ngeri eyo. Aren't we? Tetuli nsolo kono kakasa tetuli nsolo. Ugamba we are not animals. Tetuli. Iris, the boys are gone. Iris bana abalenzi bagenze. Kwate kubo veyo munange. Nkazi oti bwe yawulira nti bagenze n'asooka alingizaayo kaalabi. Yajja. Sigenda kulumya gwe totya sigenda kukolako kintu kyonna. Why should I trust you? Lwaki gwe mba nkwesiga? You have to. Oteekeddwa okuneesiga munnange. Oteekeddwa okuneesiga. Ddala mu kintu kino. Come. Jangu obadde otya jantugende. Muyita n'amugamba jangu. Hey! Kali aba ateekamu kodi. Mwe mwagala oyagala mutolosa. Gasi embwa zino. Lwoli abawulidde abasajja si baagala. Yakimanya tebagenda muwa sente z'abadde asabye. Yakwate kubo n'avaayo. Yajja n'esirubwatula. What? Eki gwe dawali tambula ng'odda muli. Beera mwegendeeza emundu tomala gisonga mu bantu dawali. Mutambule nga mudda wali. Aya. Kumbe kino kigudde ku nakya kiri mu mutuga. Kiri kikutte oli aleme kutaasa. Jeremy, that's enough. Jeremy kimala. Stop. Jeremy kimala lekeraawo. Jeremy nkugambye kimala lekeraawo. Jeremy. Gwe. Mumuveeko. Ngenda sekula nakyala muveeko. Teeka wansi emundu. Kino ssebo kyamwambalira. Katono yasoberwa. Awuli ayagala taasa bano. Wama muteme. Kugambye kiri mu nnyumba. Yarabana. Nyasooka neebuuza kati nkole ntya. Kino kyagala mutema. Yesu Kristo. Awuli ayagala funa gwataasaako. Naye nkugambye lekeraawo obadde otya. Kagendo kabaka yajja n'asooka amukwata oluba. N'amuyuzaako eddiba ku luba. Ne kabaka ssebo nno mutemu ebyaddala. Newankubadde yabakulembera naye mutemu si abatemu. Nkugambye va ku muwala towulira. Naye ssebo kyamutikka. N'asooka amukwata oluba.
omanyi okuyuza olubana alujjako eddiba ono n'akwata emmundu. Patrick yakwata emmundu. Patrick tokikola. Abasajja bali addicted eri okutta. Abasajja bali addicted okulaba omusaayi gw'omuntu nga yakutemyetemye yakufumise. Ono yamuba n'amutta munywanyi we. Mbagamba banaye teri kuddamu kutta. Ono yamusekula bullet ku kichwa. Ono yakisekula ne kigwa ettali n'afuna gapu wayita. Eriyo tyakikonya. Jatugende gwe jangu. Lori yayita mu speed. Aya. Ono muleke talina buzibu. Tonkwatako. Uliriza tugenda kuyingira munda wano munda gye tugenda kuyingira. Mujje musirikate. Akwate ko bonagula waliyo sebo ka red room. Kaluma akanyufu. Bayingira munda. Bagenda okuyingira munda ekyamala eviri ku mutwe. Bona bagenda okuza amaaso kwekanya. Eno waliyo amannyo g'abantu. Waliyo obuwanga bw'abantu. Waliyo emikono gy'abantu. Waliyo obulevu bw'abantu. Waliyo obulenge bw'abantu. Bayina amatu bagatereka mu bicupa. Ono yagamba tufudde Katonda wange. Ennyumba gye balimu y'abatemu. Bali abatemu bakabejja. Katonda watu bagenda vaamu batya. Nabagambe tuikaitwa Mosa Party video Jospera shows nga bulijjo. Merry Christmas and Happy New Year. Nazo mwezi nga 26 tuliki watuli. Boxing day tuliki watuli. I love this thing. Aya. Kabazi kano kajja kunkolero nakutte no mashini esala embaawo. Tugende tukimalirize. Bubadde beekumye ebyobutemu nga tebakyattata. Ninga bawulira kibadde kibapikanga. Jasi badde barwanisa kirwanisi. Cameroon yali yote ebifaananyi eno gyebiri. Kabadde ka society kabatemu. Musatu agenda okuza amaaso family yonna bweti bwefaanana. Nakyala, mulenzi, taata, omuwala. Kati kuliko n'omulala alina fece engongo bavu. Nekyewunyisa ye tabaddeewo. Alina fece engongo bavu ye tabaddeewo. Nakyala atudde wano bimusobedde. Gezezaako okuuma amaka gano okumala ebbanga. Laba kati ebituuseewo. Bayajja. Anti munayo mukyala. I've been sober for 6 years, Patrick. Yagamba zikulaba mbadde soba nga sito okumala emyaka 6. This was all us. Anti ffenna. Milo always said. Milo was a preening cult leader. Milo alinga abadde atwala ekibinja kyaba kibwetere gwe bagambye yabadde tayagala kutako. Ye? Nisyo atayaga kunyiga ku bantu. Amugambye alinga abadde avuga cult. Mukazi watu myaka 6 abadde yekumye emyaka 6 tatta. Daba kati. Buddamu okutta tebibeera byangu kwesonyiwa kutta. Alina yitwe kanyamunyo. Gwe. Sweetheart. I'm ready to make the Dawsons great again. That's Elliot's. Ebyomunaye bya Elliot. Are you helping us?
because you're not the only ones who want out. Yagamba lwaki gwogenda maaso n'otuyambako ono si mwe mweka abaagala okivaamu. Nange newankubadde ndi wakika naye njagala kivaamu. Fucked up situation. Namugamba kati lwaki siwakivaamu ddako n'embeera si nnyangu. Understand it. Mbeera nzibu. Chris? Sikiwa nti osobola obitegera ne we mba mbikunnyonnyodde. What's gonna happen? Erisi wandibadde obaako ky'okwatako no kyekigenda otuukawo. Off, but my dad's gonna reset it and that's your only... Agamba nti okusinziira nti mwakutte ku seefu. Bwe mwakutte ku seefu amadinisa ne geggala. N'ekitanga agenda kubiriseeti nga bwana amalu biriseetinga. Amadinisa gajja kuba gaggudewo tujja kwate kubo tuyitawo tufulume tudduke tugende. Y'engeri yokka gye musobola okikolamu. Iris, listen. Iris wuliriza. I know. Kakana. Deep breaths. Look at me. Ntunuulira. I know, but we're gonna make it out, I promise. Yagamba nkimanyi tugenda kusobola okuva mu mbeera eno gwe totya. Tugenda kusobola okuva mu mbeera eno. Waliwo ekiyitibwa kuliko akapande private collection. Gotta get her out of here. Mukazi wattu oyo ali lubuto lwa myezi egi. Tulina ssaba nga bwe tusobola ave wano. Nakyali lubuto lwa myezi 2. Nona alina kye yeeralikirira munda eno. Yabagamba kimu temutya tujja kufuna engeri gye tuvaawo. Tujja kuvaawo. Muzeeyi yuno atudde Bali Patrick. Dad. Daddy. Your sister Sister wo. has been a bad girl. Okimanyi sister wo abadde bad girl. Sister wo abadde bad girl. I had completely forgotten I put him down there. Okimanyi nti nali neerabira nti namuteeka wansi eyo. Mbadde neerabira nti namuteeka wansi eyo. Alina ka music box n'asooka akagula. Nikatandika okugenda maaso n'okooka. Wow. Ulira obulamu bwerere buno bulamu bwerere bwempulira. Call that son. Serendipity. Yamugamba nti ekyomanyi bwe tukiyita mutabani. Serendipity. Wow. Kali yasooka n'adda ku microphone n'agamba Nakyala muwala we ti waliwo nsonga lwaki ogenda maaso n'okola kino. Lwaki gwe tokwate kubona ofuluma yagamba muwala we afulumeyo yaavu eyo. N'amugamba gwe vaayo abo gwe balekeyo abo bo balekeyo gwe kwate kuba ovueyo. Balekeyo abo. Jjukira. Tubadde nga tukwagala. Era ng'agamba newankubadde wabaddewo enjawukana. Jasi gwe ky'omanya nti tubadde tukwagala era tetukulina mbuzibu. Kiki ekyo n'asooka ateekako akayimba n'akateeka ku loud speaker. Kiki ekyo? Akayimba yakassaako ng'amanyi kalina gwe kazuukusa baamuggalira wansi eno. Ono omumodole kifule baali baamuggalira eno. Ono yagamba tufudde bannaaye. Oyo kifule muganda wa Paulo Muro. Wangi? Taata! Ono yawogana ng'agamba taata. Ne mama n'agamba Patrick. Bunono bwakuona mama n'atomera ettali. Kifule muganda wa Paulo Muro ali eno ali mu kwekyanga ate akajiki bataddeko akajiki wale bankubidde akayimba ka bebekulu walayi. Walayi. Kamuzuukusiza. Ogwo muziki gwe. Bano bamanya nno Kalabaayi. Bamanya Kalabaayi. Yasooka n'abagamba mudde bali kubanga ekijja si muntu. Yabasika n'asooka wabasya n'abako wabasya abagamba ekijja si muntu gwe sokolidde naawe. Kiki ekiyiriitira okufuutu genda otema ano omuntu. Kasita nkutte sort of Bushido. Ngina tema omuntu onompulirira. Kabaka n'ayuza.
kayumba kali kamukyankalanya kifura ayuziza ayagala kufuluma yajja yasooka nayambalira ono buzi buno nga bunajja afuuse ekirala wali eri ono yamuba tomere ettale kyankalanye nasooka akuba nakyala gwe nyabo bambi nasooka amusimba amannyo manyo musimba amannyo namulya nga ali fresh yamulya mulamu nasooka afujja anti olwo manjije ekinaka ku mutwe ne bamutemerawo ekinaka ku mutwe namutemerawo kifura abadde afuuse ekirala bamubejjudde nga nsujju ayaya banange wabula kanakyakakoze abadde yamaze dde okukalumaaluma akalidderidde endya gyakalidde amaaso agawuusyemu ono yagamba kiki kino bannange ya va ku kiki si kasira ka emotions gyantugende bano bali wano baliyinze no simanyi ngeri gye tugenda komekerezaamu kino so jago tubadde tusuubira agenda otumalira kino atolooza tebamuliddeoko tugende tukimali naffe tukimala kama mbaya ni mbaya yajja n'abomola ebbali mala okubomolawo bulungi ennyo n'akolawo engeri y'ekituli mugamba katusobola okuyitawo ne tutawanyika jangu bwe batyo ne bayitamu ne bagukira ebbali n'asekula ne kano bulungi ennyo baba bagenda okuzza amaaso kabaka yuno n'akabazi weesikeemu anti terugwa tebakulimba tekiggwa soka asuula emmali emmeeza taata lekerawo bannaye kiki atuuse nga agenda mubajjula akabazi mwana gwe ebintu bino bitaddemu ekyejo darling munnange wuliriza yagamba tisekeddwa kubeera bwekisi munnange osobola okubeera nga ffe wulira bano tebali nga ffe tusobola okubeera famire eyannamaddala nga terina atukuba ku mukono wulira kyegamba kumbe ono abaziza bwekikyuka yasala busazi lubuto yasala busazi lubuto bwekyakyuka yasala busazi lubuto anti kabuyi byenda byonna nebisooka bifu ebyenda byonna nebisooka bifubutukayo akisaje ngenina kyali awo alaba mutidde kitaawe ninga kirabika ne bana abaana bakuza bakuzi si be babazaala yesu wakubanga n'abaana nabo baalinamu omuze ogw'obutemu si kasira ka emotions nga bwe waŋŋambye kwata akabazi ensonga wetuuse kati ekalu bye tulina okwerwanako nokibaamu ebyaddala bakwateko bajje beeyongereyo mukazi watu wajira nasooka gyako amaaso emabega yagamba bannange ddala mubutuufu kino tekyetaaga kuzannyiramu baatuuke bali ku luggi kusinza nti baali bamaze okuliseetinga lwali lusobola okweggula baafuluma ebweru n'obudde bwakedde dda musaatu bambi agenda okuzza amaaso mugwagwa yafubutuka eri ng'akutte masiini kontugende mujemba sale wallahi mujemba sale mujemba baage kataka muteme masiini vaako kasajja gwe yakasala okugulu n'akugjaku kakalino masiini daba bwekatulira masiini yakatulya ne kasalasala ekiwatu
banaye kafiira mu bulumi masini yakasalaasala nekasala ekuwatu ofa kino kyamba omutwe bomugo ku mutwe bagenda okugira bwe batyo kubanga abatereera kyamusekula omuggo gulisadira ku mutwe Musaatu agenda okuba ngadde engulu bw'ati okuzza amaaso okwekanya Allahumaka nakyala balina bwe bamutadde katebe kazi watu agenda okudda engulu okuzza amaaso nga n'oli balina bwe bamutadde katebe bonna bali ku butebe kati ekiriwo kyakusala okutte n'akambe kano sebo Kerioti weekali ganye ebintu by'omuzannyo zannyo We're gonna play a game. tugenda kuzannya omuzannyo For one of you, this is gonna be an awakening. yagamba nti omu ku mmwe eno egenda kubeera awakening ate omulala This is gonna be a permanent fucking vacation. ku saidi ye egenda kubeera permanent vacation yakufa kakati You have 1 minute. mwine eddakiika egi This fucking rope after 1 minute? yagamba singa tewabaawo asala muguwa gwa mune oluvannyuma lw'eddakiika ngenda kubatta mwembi Go. gende maaso Musaatu byamusuubira n'agamba kati tugenda kukola tutya nabagambye tuyikaitwa Monster Party vije John Special shows nga bulijjo International Premier League Cages Uganda Limited CK Paints Jomai Property Consultancy Please don't fucking do this, Alexis, please. ate nga nabagamba kansa tukozesa asante Fucking seconds. Do you not like him? ate obutikitiki bugwayo 20 seconds, bitch. obutikitiki buli abiri obusigaddeyo yeri agamba nakya tosala akaguwa munnaye tosala akaguwa Please. bami nkwegaidde tosala akaguwaako nakya namulaga nti akaguwa akasala 7, 6. butikitiki buli mukaaga kati butaano bambi tokikola tosala buguwa obwo busala ne bayitawo ne bagwa mu mazzi oba tolina ngeri gy'osobola kwetaasa Musaatu ng'agudde wansi mazzi n'akatebe gezaako okusamba amazzi agenda okulengera ate olowooza nakyala naye teyamusindikayo ni nakyala ssebo yamusindikayo abasibidde ku butebe kiri eri kiri mu kuseka kinyumirwa abasajja battu mukazi wattu ne Rodi balwana Rodi atandise okunywa amazzi kiba kiri wano kigenda okuzza amaaso sooka olindeko nga maama wangi maama yakifumita nekiyitawo nekigwa mu mazzi mukazi wattu abadde yeekumi myaka 6 tayagala kutta yako okutta abadde yeekumi myaka 6 mulamba nagenze musindikiriza mukutta yamufumita n'agwa mu mazzi nakkirira wansi bano n'abajjayo bambi Lodi mpozi ng'ogasyeko ne nakyala banange nagambye Jude Lyokef Jude Lyokef barabaka prison break soni yasooka Get all this. $100,000 basooka ne bamubuuza in the cars. ddala mutuufu okwerabira bino byonna osobola kukwegamba kikola otya n'abagamba munfunire $10,000 ejja dola munfunire n'emu ku motoka zammwe siina gwe ngenda gamba ku bino ono yagamba tewali tabu just okuwithdrawinga kiza muyaye yadda nakyala kuno yeyamwefumitira ye kennyini mufumita n'agwa mu mazzi kambe n'akasuula ettali muntu n'obanga weekumye toyagala kutta weesonye ebintu by'okutta olina akufuukira ejjeke ono yagamba naye bannange bapipo gye bali
abagambye okusobola okwerabira bino bamufune emitwalo 10 bamufuneyo n'emmotoka ezimu ku zaabwe. Amakano musigaddemu abantu babiri bokka. Nakya yakwate kubona asika mayiti n'azireeta Erudda ate mayiti taziina mbuzibu. Taziina mutagali. Yazise Erudda. Tugenda kulaba ne kasema akamayikiddwa nga paaji ekyokuna. Kapaaji. Twalaba ekyasooka kyakubiri kyakusatu n'ekyokuna tugenda kiraba. Kigenda fuluma ku Mande. Ekyokuna. Yajja. Nasooka atuuka Erudda. Weeraba munnange. Nakyala kajja bami ne kamusiibula. Bano balisi baali batandise okubanga ekirwadde kitandika obbaggwamu mpola ekyokutta. Maama mpozi ngogasseko n'omwana ow'obuwala. Naye Roodi agamba kweri. Kino sikirabanga. Kakena alina okgenda ssente z'asabye. Asabye ng'ayagala sasula omutwalo, then asigazeeko ezinaamusobozesa okubaawo ne kitaawe. N'emmotoka bamuwadde. Bo tebalina ttagali yakwata Mujoro. Mujoro yasalawo agende nayo. Naka mu gaali. Genda okuzza amaaso ng'ennyumba baggalawo. N'asooka agipika bulungi nnyo. Aya. Maro gipika n'assaako obuwaani. Bw'atyo n'asimbula. Asobola okugenda okufuna engeri gy'atassaamu kitaawe. Yajja. Bantu mubalaba kubeera mu mayumba ga bbeeyi. Naye nga temumanyi. Mwegomba gundi alina ssente. Naye nga muganda wange temumanyi. Manyawo abantu gye bajja ssente. So n'olwekyo bw'okola akaseeteko mu bulungi ne bwe kaba katono. Abantu baba n'amagya nga ssente ziriko omusaayi gw'otamanyi na kumanya. So kati mwegomba nnyo bantu balina mudidi gwa nsimbi. Katono k'okoze mu bulungi koba ogenda nako gwe koba osiima. Yavuga egaali n'akwata ekkubo n'atuukira ku kilaabu. Jjako obuwaani ono gwolaba sseba ayise mu mbeera enkakkalyo kamala. Okuta agenza okiraba nga kintu munnaye kyalayisi nnyo. Otaasooka n'otta owookubiri ogenda okulaba nga okuta layisi. Kino kiri ku ssimu kikamenyo. Lindako sooka olindeko. Golese ssente za bosi. Baamutemerawo ensingo. Ate olowooza Roodi teyafunye omuze gw'obutemu. Yafunye omuze gw'obutemu tagwinaamu ttagali wadde n'eddakiika n'egi. Yajja ebbali. Gino emisege gibeera wano. Emisege gya bosi. Gifumitafumita n'agisalaasala. Abangu mudduke. Kuba kanyama n'amuyuzaayuza. Asooka asalaasala bano. Gwe laba nno ono Franka Ntambi. Gwe Franka Ntambi nnyama lwayalo nga naawe otandika kuleeta luvenge. Luvenge n'amuyuza n'akakasa nti amumaze. N'ayita wajja asooka alabe kamenyo gy'ali. Ali eno ali mu zibbulo Jobu zibijje taata woli ali wali. Oluggi n'alumenya. Gwe ssebo. Banamuggyako akahaako ku mutwe akawompa akajjeeko. Kasayine kayiika. Abangu ne batawanyika. Taata yatulira mutabani we. Mutabani. Ye n'avulubanya omusaayi. Bannange alabika nno naye yafunye omuze gw'obutemu. Katonda wange. Muze ali mufiya. Bakayise Monster Party. Kansabe nsuubire nti mwe abakalabe namwe temufunye muze. Kubanga ogwo omuze okujjanja battagali yennyini.
buterevu ne kabaka n'asimbiro kagala nalaba akadamu ngenda kusaba osigale ng'otudde. Merry Christmas and Happy New Year. Mbagaliza omwaka ogujja gubeere musufu gye muli. Ku International Premier League Uganda Limited aba CK Paints Jomai Property Consultancy mpozi ngogasseko nabagamba kaza tukozesa Ashanti ate nga Ivan Kalan Sports Center Shafiki Service Center Shafiki for Service Center